Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Eddembe ly'okwogera lyetaagisa mu buli nsi, naye mu Bufalansa ebintu tebyagenze bulungi. Abakubi b'obufaananyi mu ggulire lya Charlie Hebdo bwe basojjezza Obuyisiraamu ne kireeta obwegugungo. Okuyeeyereza Nabi Muhammad tekinsanyusa Abasiraamu, era buno obufaananyi bwabakwasizza obusungu. Enkosa y'eddembe oluusi ekosa abantu abalala, era bano abakubi b'obufaananyi bagenze wala. Abantu bangi ku mutimbagano bennyamidde nnyo, ensonga y'ekikolwa kino bakyajeebuuzaako. Abamu bagamba obuteesigangana mawanga bugenda kweyongera, Abasiraamu beeyongera okubonaabona mwene embeera. Kino kye kibeerawo buli gy'ogenda mu nsi yonna, okuwa munno ekitiibwa bwe kitabeera nsonga. Omusajja omu yaggalirwa mu nsi y'e Bama olw'okuteeka obuzindalo bw'okumatu ku kibumbe kya Buddha. Obuzibu bwatuuka ku muwandiisi Salman Rushdie naye bwe yawandiika akatabo akasoomooza eddiini. Edda ennyo Abakristaayo bwe baafugira ensi, abantu bangi battibwa olw'okwogera ebyakalebule ku ddiini. Okulwanirira eddembe ly'okwogera kintu kikulu nnyo, naye abalikozesa okuvuma abalala beetaaga kkomako. Ekisaawe ky'ebyobufuzi tekigenda mu mutiitiizi, ebintu by'okulonda byakubaza ng'omuyizi. Okuvuganya kuba kwakulumagana n'okuwa enguzi, mwe muli abatiisatiisa ne bakazannyirizi. Abafuzi b'ensangi zino baakyusa mu nkola yaabwe, kubanga okufuna obuwagizi olina okutambula n'omulembe. Akayimba ka President Museveni akampimponi kamuwangulira abawagizi n'abavubuka ttomoni. Omwaka ogwaddako omukulembeze wa Bufalansa Francois naye yawangula emitima gy'abavubuka n'ekitontome. Mu 2010 gyonna yeesimbawo nga kazannyirizi n'atandikawo ekibiina kye okukongoola ebyobufuzi. Mu by'olusaago yeekanga bamulonzi okubakulembera. Kati mu kibuga kya Rejak mu Iceland ye Lord Mayor eyaliko omukulembeze wa Norway John Stoltenberg yamalako akawungeezi kamu ng'avuga takisi mu kibuga nga yeeyambaza ng'omugoba waye atambuza abasaabaze okusobola okumanya ensonga ezinyiga abatuuze. Abakulembeze nga Tony Blair ne David Cameron nabo baalabikako mu ggaali y'omukka n'abantu ba bulijjo. Guno omwaka gw'abakulembeze kunoonya kalulu era mu mwoyo gw'okuvuganya kambalekera olugero olukulu. Okuzigiza ettaala ya munno ne bw'okola otya tekyongera ttaala yo kwaka nnyo. Bagamba okubeera omulamu bwe bugagga mu nsi. Omusasi waffe MCL kagatutuuseeko. Okuyita mu lunaku ng'okakalabya emirimu gyo kiyinza okukamulamu akatuuyo n'okukutula buli nnyingo. Okusuubira okutukuza oba okutugoba ku mirimu bye bitweraliikiriza, naye ate ebintu ebitono bye tutafaako bye bitukooya. Okukola duyiro kiyamba mu nkuba y'emitima gyaffe n'okutambuza empewo gye tussa n'ebiriisa mu mibiri gyaffe giryoke gigume kifune amaanyi. Bw'oba tolina budde bukola duyiro waakiri tambula. Okosa mu kwegolola ennyingo kikuze emabega, okugwamu amazzi mu mubiri kimalamu amaanyi, ekireetera omutima obutakuba bulungi kuba amazzi bwe gakendera mu mubiri omusaayi gwekwata, olwo ne gutambuza emmere n'empewo gye tussa mu kasoobo. Kale nywayo liita z'amazzi waakiri 2 buli nnaku, weewale eddwaliro. Ekyenkya kye kisinga okuba eky'omugaso mu lunaku lwonna ge mafuta agatutambuza okunoonyeza amagala eddiba. Emmere eno yeetambuza omusaayi n'empewo gye tussa mu mubiri gyaffe, olwo emibiri ne gitusobozesa okumalako olunaku lwaffe. N'olwekyo kyamagezi okulya ekyenkya buli lukedde. Nsigadde nze MCL nga mbaweereza ku NewzBeat. Weebale nnyo MCL ogatutuusaako. Ensonga y'endagamunde etera okuteeka bangi ku bunkenke bwe babanga baagala okuzuula ani ddala owaabwe. Okuva e Rwanda, Congo, Kosovo paka Ferguson, enjawulo mu butonde mu mawanga ntono nnyo. Okunoonyereza ne wekuba kwa ddiini, saayansi oba mu byaliwedde nnyo. Endagamunde ye yakasinga okuzuula bwino mu byafaayo. Endagamunde ezuula kika ky'omuntu mw'ova era mw'osibuka, ewamu n'obutaffaali bw'omubiri obukufaanana. Tekinologiya w'endagamunde azuula nti bannansi abasooka okubeera mu China baali Bafirika. Kuno okunoonyereza kwakulemberwa kakulu w'endagamunde amanyiddwa ng'omwami Jinli, eyali ayagala okukakasa oba Abachina baali bava mu kika ky'obutonde ekimanyiddwa nga Homo erectus. Oluvannyuma lw'okunoonyereza ku bantu abasoba mu 1,112 okuva mu mawanga 165, Jinli ne banywanyi be bannasaayansi bagamba abantu b'akatyo kano abasinga basibuka ku bujjajja obusangibwa ku bukiikakkono bwa Ssemazinga Afirika. Bakakensa mu kunoonyereza ku mirembe gy'amayinja bagamba amatwale g'abaddugavu emmeketege gaasookera ddala mu China, era ebika by'abaddugavu bye byali bijjudde mu maserengeta ga Buyindi.
ekika ky'abasemang mu Indochina kigambibwa okubanga kiva mu lulyo lw'Abafirika gattako ekika ky'Abasakayi n'Abamaleyi endagamunde eyambye okuzuula ebika by'abantu ne gye basibuka mu mawanga agamu agatera okusosolangana kizuuliddwa nti amawanga g'abakyeruppe n'ag'abaddugavu emmekete tegalina njawulo y'amaanyi ffenna tuli bantu era tuli ba Luganda. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze Survivor ne Lady Slike. gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma